okutonya kw'enkuba kiba kitegeeza mulimi kugenda kutandika kutemula nsiriŋŋanyi. Naffe okwala kw'endwadde mu nsi kiba kitegeeza kutuusaako okukyabuliza okuzijjanjaba. Nze Shafiq Alfadi wano ku DTNC television nga kitegeeza Daily Trust News Channel, ekinnyonnyola nti amawulire ag'ensirika ge tuba tukutuusaako, nga ku mulundi guno tugenda kutuusaako amawulire ago gennyini gojja okwaniriza okwaseeko n'emikono ebiri ng'eg'okujjanjaba. Abantu bangi babeereeyo nga balwadde naye nga tebamanyi engeri ki gye bayinza kutuuka ku musawo na butya bwe bayinza okwejjanjabamu, ate nabuwa gye bayinza okujja omusawo oyo omukugu. Naffe lwakyo tusalawo tuleetedde omusawo omukugu Dr. Jumba Eric akunnyonnyole ate obuzibu obuvaako endwadde gwe zikutawaanya na bukya bw'oyinza okugenda mu maaso n'okulaba ng'ozijjanjaba. Olunaku lwali ojja kusaba dokita agende mu maaso n'okukweyanjulira n'okutubuuzaako ate tulabe bukya bwe tugenda okutambuzaamu ensonga y'olunaku olwaleero. Dokita, genda mu maaso n'okubuuza ku batulaba ku DTNC nate tulabe ki kye tugenda tubasumululire ettu lye twaleese olunaku. Neyanziza nnyo ssebo mukulu Shafiq, weebale nnyo omukisa guno ogumpeereddwa okundeeta nensobola okubeerako ensonga zetunyonnyola bannayuganda naddala ezikwatagana n'ebyobulamu. Nga bwe bagambye nti ndi dokita, amanya nze Dr. Jumba Eric okuva mu Ssuubi Natural Health Products, era nga tusangibwa Najjanankumbi ku Steera, tusangibwa eddwaliro lyaffe tujjanjabisa butonde, era ensonga zetugenda okwogerako oba endwadde zonna zitugenda okwogerako tugenda kunnyonnyola butya bw'oyinza okwewala endwadde, butya bw'osobola okukuumamu obulamu bwo ng'okozesa eddagala ly'obutonde. Neyanziza nnyo musawo, olunaku olwaleero njagala essira tulisimbe ku baami naddala abaffe wano e Uganda. Abaami b'ennaku zino omulaba nga musajja atambula era alina ekiwago naye ng'ekituufu munafu, mu mbeera ezaddala nga munafu, nga gwamulaba olaba ng'omusajja ow'amaanyi era naggwano naye nga munafu, era nga bw'atuuka mu kisaawe kye babaliramu abasajja dakiika 2 aba amaze okubeera nnamba lujega. Ekireetera abakyala bangi okubeera nga bakulabanga omuntu mpale enywera miguwa naye ng'ekituufu gwalibadde musajja naggwano. Twagala tusome biki ebiviirako abaami bano okubeera nga banafu mu mbeera zaabwe ez'ekisajja, ne kireetera n'abakyala okubeera nga batambula eno n'eri nga balinga abalina kye banoonya, ekituufu ng'era kibaawo kye banoonya naye ng'ate alina n'omwami waka. Ekizibu tekiva oluusi nti omukyala mutambuze n'olw'okuba omwami tayeetengeredde ye ng'omusajja nga yeetaagako amuliikiriza, ekireetera omukyala okuba nga atambula eno n'emu. Twagala otunnyonnyole kiva ku ki omusajja okubeera nga munafu mu mbeera ze ez'ekisajja n'ekireetera omukyala okuba nga mutambuze. Tweyanziza nnyo naye ng'okusookera ddala nti obuuziza nti nsonga ki ereetedde abaami ennaku zino okubeera nti tebakyayina bulungi maanyi mu mbeera yaabwe ey'ekisenge, nti ebintu bingi bye tutunuulira ffe ng'abasawo naddala ebireetedde abaami ensangi zino. Naye bakinkozeseza ekigambo ensangi zino nti edda tebyabeeranga nnyo komoni kusanga mwami nti ono talina maanyi, ono simanya, kati owulira nti biri nnyo komoni. Yatomerwa endiga simanya amaanyi matono, bwagenda e Masaka simanya atatuuka, akoma mu Lwera, abamu tebatuuka na mu Lwera, abamu basimbula wano akoma wali Busega, otuuka okulawundi wakoma, kati omuntu agenda e Masaka oba okoma ku lawundi. So ensonga nnyingi ezireetedde embeera eyo, naye ng'ensonga esookera ddala mu bimu ku bingi nti embeera yaffe abantu gye tutambuliramu, ng'ojja kugamba nti abaami abasinga stress zibakyankalanyiza ddala embeera eyo, ne wesanga nti omuntu lwabeera stress hormones ziri eziyamba omwami okubeera nti awangalira mu kisaawe zikendeera, nti obudde buno mukulufika obeera nga wavudde waka nga teri kyakulya n'otuuka ku mulimo bakuggadde oba obadde mutembeeyi, ne wesanga nti wookolera bakugobyewo, ojja kwesanga nti ojja kufuna stress ogenda otuuke waka nga tokyalina kyoyinza kukola ki, olw'okuba nti olowooza ebintu bibiri, olowooza waka kye banalya be walese waka, n'olowooza ne ku mulimo gy'ojja 10. Musawo, abaami abasinga ekyo kyoyogedde kye beekwasa, naye ekintu ekyo si kya buli kaseera. Si kya buli kaseera, mwaka ku mwaka ogamba nyina stress, naye ng'ekituufu si stress, wabula olina ekizibu. Kati mukyegambye nti kati ngaffe abasawo ne tujja tutandika okunoonyereza nti buzibu ki
waliwo omuntu gw'osanga yalufudde luyimba stress ne zifuka stress simanya ate nkeera nnyo simanya ndowooza school fees naye twesanga ebiseera ebisinga nti omuntu wabanga tumaze okukyekera tumanya kuba omuntu aba alina stress tusooka ne tumuwamu ka counseling ne tumugamba nti singa weeyisa bwoti ne bwoti nti neoba olina ebizibu ebyo osobola okwekuuma at least bantu bangi abajja wano ne tubawa counseling nga tatutte eddagala wabula nadda ewaka ate n'atereera n'asaza kimu ne kati ebiseera ebisinga ekiviiriddeko ddala abaami naddala abavubuka nti mu mbeera yaffe eno ey'essomero gye twakulirangamu oba wawulyakoko kye bayita masturbation oba embeera y'okwezanyiikiriza eyo y'emu ku nsonga erete ddala abaami okubeera nti banafuye mu kisenge nti ennaku zino omwana atandika okwezanyiikiriza ng'ali myaka 8 aba n'atandika ebintu ebyo nga bali myaka 8 nti nayejjukira nti buli okwesa embeera ey'okwezanyiikiriza waliwo ebisenge byoyonoona waliwo hormones z'okyankalanya kubajjukira nti Katonda yakola omuntu nga bw'oba wali mu mbeera olina kubeera mwami na mukyala naye kasi otandika okwezanyiikiriza gwe nga gwe omuntu wesanga nti ogenda kutuuka ekiseera owalitandikidde ogamba nti ofunye omukyalawo ndandika okubeera mu mbeera ey'ekintu ekikulu naye amaanyi wesanga nti gamata olw'okuba embeera eno gye wakola ki gye wamanyiira jjukira nti bulwokozesa embeera ey'emisuwa gizibikira nti oba ugezaako okwemazisa wekka amazzi ago gajja gasigalira wesanga nti oba tokyasobola kubeera nti ofuna amaanyi ng'omusajja era osanga ebintu bino ebiseera ebisinga kati biri wakati w'emyaka 25 n'emyaka 3 be bantu abasingwira ddala okukaaba amaanyi g'ekisajja simanyi olwekyo waliwo kyebadde ate nga baali badde bakadde ntuga nti abazeeyi emyaka gitambudde batandise okujjamu bino prostate enlargement kwegamba ensonga emu naye abavubuka bangi ate kino tekikoma bukomi gamba nti amaanyi gakendeera wabula kireetedde n'abaami bafe okubeera nti sayizi ekenda lusanga omwana ayalibadde nti akuliridde nogamba nti y'omuvubuka kwegamba yeegombesa ku kyalo naye omusanga akasumuluzo ke kali bwe kati yinki emu naye lwaki nti buli okozesa enkola ey'okwezanyiikiza n'okosa emisuwa egyo tuka ekiseera ebinywa bino ne bituuka ne byeveera ne byekwata tovolaba nti abakyala bangi ennaku zino bakayana nnyo nti abaami baffe sayizi zikoze eki ate abaami tebagala nnyo byogerako era ensonga ezo abakyala bangi nze be bajja wanagamba dokita nsaba onnyamba omwami wange sayizi yakola ki yakendera n'omubuuza kyava ku kinagamba nze we namufunira yali bwati ne bwati n'omuga agenda oyita omwami twogereko naye omwami nagaa dokita nali bulungi naye akantu kakendedde bukulu n'omubuuza bakuzaala bwotyo nti nedda nga kwegamba nti ensonga ezzeekola ki ekyo bw'okyogera ate nze sometimes oba nyinza okufunamu endowooza ekizzaayo nti abantu oba tebakyalya bulungi nga si kwezanyiikiriza kijja kitya ate ku kwezanyiikiriza kuno ekyamaanyi okubeera nti gakendeera nze nyinza okukiza wano ku kulya nga bwe nkubulidde nti ensonga nnyingi naye nga y'emu ku nsonga enkulu bino ebyokulya nti oba dayati eyo togibalansinze bulungi kijja luvannyuma kuba ebiseera ebisinga nti abantu baffe ebintu era bye balya wesanga nti obulamu bwabwe byetaaga kuba kati wano mu Uganda abantu ebitundu nga 5 ku 10 oba 7 tebasobola kugula nnyama wesanga nti bakozesa ebintu ffe bye tulagira abasawo bye baali badde basobola okulya kati nze nakulira mu kyalo tusobola okumalako omwezi mulamba nga tetulidde ennyama naye jjukira nti ennyama eyo singa obeera n'okozesanga ennyama buli kadde ennyama tetugikubiriza nnyo bantu kubeera nga bagikozesa buli kadde era ffe twakulira nga tulya amayuuni tugunoga ebidoodododo wikizi nti omubiri byebintu byegukola ki byegwetaaga kati so wejjanyuza okwesanga abantu abasinga bali ebintu bye bayita nti bibi naye nga tebyo ebiyamba omubiri gwabwe naye nga tetuyinza kukyesigamako nnyo nti endya y'abantu yesinzigidde ddala okubaleetera okubeera nti banafuwa oluusi kiva ku ebiseera ebisinga kiva ku kwezanyiikiriza kuno n'ensonga endala nga bwe nkubuulidde nti stress esobola okuleetera omwami oyo wabula nti ate tekikoma bukomi gamba nti waliwo gw'osanga gamba nze sikolangako nkola eyo naye nga naye amaanyi takola nga naturale munafu waliwo omuntu nga ye bamuzaala buzaazi nga ye kiri mu famire nga jjajjaawo yali wansindika njake nga naawe kiyinza okugenda nga kikola ki nga kikuluna nga kiri mu musaayi yes waliwo ekintu ekitambulira mu musaayi naye kati ate waliwo omuntu gw'osanga nga ye waliwo obulwadde obwajja ne bumuyingirira naye kisobola okukendeeza amaanyi nga kyava ku bulwadde kati ebiseera ebisinga abantu abasinga naddala wano betutambuliramu balina obulwadde bwa ulcers ezo zikoseza ddala omwami nowesanga nti singa onoobeera n'obulwadde bwa ulcers oba ge tuyita amabwa g'omulubuto ulcers ekyo olaba nti bagamba nti zirina obubonero bungi waliwo gw'osanga nga ulcers zimuleetera omusujja n'omusanga zimulumya omutwe
omulala n'omukwegamba obubonero obw'enjawulo naye wesanga nti osobola okubeera wasazi baga nti zikuleetedde n'okufuluma omusaayi kwegamba zirina obubonero obw'enjawulo naye singa onoobeeramu obulwadde bunakugereza awusazi n'endwadde endala nnyingi abantu abalina pressure omwami ng'alina pressure wesanga nti abeera off and on leero bw'abeerako enkya taliiko bwakukyajinga leero wafunamu eddakiika 3 n'atambula ayinza okumala wiiki namba nga tazeemu okufuna appetite nti obulwadde buli bwinenge gye bukosaamu jjukira nti embeera y'omwami okubeera nti ali mu kisenge connectinga n'obwongo buli wobeeramu n'obulwadde bwonna obukoseza pressure yakedde ku makya nekkuba obwongo bubeera off tosobola kufuna oba kyetuyita appetite n'obeera ne mukyalawo n'ozanya eddakiika eziwera 30 kubanga olina kiri olwedde ekitawaanya obulamu bwo naye ate singa omuntu abeera mulamu netujjanjaba obulwayo ebisa ebisinga ffe nyinza okugaa nti kati ffe obanga oze ewaffe tetugaba ddagala ly'amaanyi ga kisajja tusooka kukebera buzibu ki obwaleeta kino era tukubuuza netugamba genda bakebereko kino bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ojja genda okumaliriza nga bagamba kino kikuluma nakiri kikuluma netukuwa eddagala erijjanjaba ulcers noogera bangi tubajjanjabe ngamba azza ayagala ddagala ly'amaanyi nomugamba no tetugenda kuwa ddagala ly'amaanyi gava ku kinti matono kuba abantu abasinga bo bamanyi nti amaanyi oga nti sirina amaanyi ga kisajja nti bulwadde no waliwo ensonga ezireeta omwami okubeera nti si bulwadde waliwo ensonga ezireeta omwami okubeera nti akendeera mu mbeera ye ey'obutonde tyobalaba nti ze ngamba nnyo abantu teri musajja atalina maanyi ga kisajja ndi kasita osituka n'obeera nti mukusha fika osobola okera ku makya n'osituka ng'ofunamu amaanyi agayimirira amaanyi oba ogayina naye obuzibu obubeerawo nti obeera munafu wabaawo hormones kati hormones ezo tuyita hormonal testosterone zeziyamba omusajja okubeera nti bw'osituka n'ogamba nti kati nsituse nva wano ngenda Masaka osobola okutambula n'otuke Masaka ate n'okomawo okitegeera kyegamba kati ffe tukuwa ddagala lisobola zibanga supplements esobola okuboostinga amaanyi gali hormones ziri ne ziddamu ne zikola ki naye omuntu atalina amaanyi ga kisajja oyo yatasituka nga tasobolera tukodala okusewa gumayita nti oyo ye yatomerwa endiga musawo ng'oggyeko ekyamaanyi g'ekisajja waliwo obulwadde obutawaanywa abaami nga bo si bamaanyi ga kisajja naye nga bubalemesa mu nsonga ezo nga buli eri mu busajja bwabwe bonga bo kati ng'abakyala bulungi osanga nti baba n'endwadde ezikwata mu bitundu byabwe ebyekyama n'abasajja bano baba nazo n'abasajja babeera n'endwadde esobola okubeera nti zibanafuya esookera ddala abantu abasinga babawulira infections bamanyi nti infections zikwata bakyala nejjukira nti naffe abaami infections zikola ki zitukwata UTIs ezo tezikoma kubeera mu bakyala bokka wabula zibeera ne mu baki ne mu baamira kubanga ebiseera ebisinga nti ffe abaami bw'oba okwatiddwa infection osobola okumala ebbanga nga tomanyi nti oba olina obulwadde obwo anti kati ffe abaami Katonda yatukola nti osobola okufuna obulwadde naye ate y'omukyala waba yabufunye atandika okwetakula mu nnaku mmeka atandika okubeera nti abundula amazzi asiibwa so kyova olaba nti ba abakyala olw'okubeera nti ebifo byabwe bibeera kwegamba tebiba bikalungi ebiseera ebisinga kawuka keegazaanya nnyo ne kabeera nti kasobola okukola ki kasobola okuzaala naye kati g'omwami oba tomanyi kati akawuka ko kaba kakutte kagenda kakusenkenya mpola jjukira nti bikwata bitundu bya kyama ova olaba osanga abaami bangi nga omusanga n'afuka omusulo nga tegulinomu naye ye ng'alowooza mulamu afuka omusulo gumusiiwa kitegeera naye nga gwe tomanyira okuba nti tolina nnyo kyowulira nti ogenda kwetakula kunolowooza nti oli nnomo naye ng'ebiseera ebisinga nti ne UTIs ezo sobola okunafuya abaami ne weesanga nti sobola n'okunafuya spams zo noba nga tokyasobola kuzaala yes n'osanga abasajja bangi ennaku zino tebakyasobola kuzaala ng'amaanyi matono enkwaso nga talina naye olw'okubeera nti alinamu obulwadde oyo oba tukubiriza nnyo abantu nti oba tonnagenda mu ddwaliro yonna yonna kubeera nti weegabira eddagala ogenda mu famasi oba ki soka ogende mu ddwaliro bakkebere bwe banakebera n'omanya nti kino kyekintawaanya kijja kuyamba okumanya kiki ogenda okujjanjaba n'osobola okubeera nti otereera bulungi musawo kansooke nkubuuzeyo ekibuuzo kino endwadde ezo naddala ezitawaanya abaami ng'oggyeko zino za infection naye fayini zibalemesezza kati okubeera nti mu maanyi gaabwe bapafominga bulungi mu mbeera z'ekyami waliwo ekyokulya nti butuufu watulaba ennaku zino abantu bamugamba nnyo ly'omulondo ly'emmwanyi nga jasiti oli amugamba bugambi lya kino ojja kukola ki ojja kutereera waliwo ekyokulya nti kyo kino oba oliawo kiyinza omumugira n'atereera kuba abantu babirya nnyo ennaku zino abantu bakozesezza ebintu bingi olw'embeera eno nti kugamba buli kimu kyafuuse buli muntu gw'osanga yafuuka musawo
ate oluusi oli abatamanyi kyakuzzaako buli bwe baŋŋambe nti buli avayo wavudde agamba nti kino kyekijja okukolera naye nti jjukira nti buno obulamu bw'omuntu bw'odiiringa nabo tebulinga bw'olaba oba bonoogenda n'otemera ekitooke nti bw'okitemera kijja kuzaala abaana nga bangi okitegeera nti olina okusooka n'otegeera sisitimu y'omuntu bw'etambula kivudde ku ki kino okubeerawo kyenvudde gamba nti ffe olaba eddagala lingi tuliyina eriyikola ku baami naye si buli ajja wano ng'agamba nti kino kyekizibu nti nja muwalina eddagala nti buli anajja mugambe nti akuba talina eddagala kubanga njagala kutunda kati kyekizibu ekiri Bannayuganda wali wamanya nti atunda mulondo nojja ng'okaaba Manya agamba agenda okola eki ng'akuwa omulondo naye tamanyi buzibu ki kwe buvudde kyenvudde gamba nti ffe wano obozze tusooka kukebera tusooka nga tetunnagukuwa ojja kumuwa omulondo nga gwolowooza nti maanyi naye ng'ate obuzibu si maanyi alina pressure yemuleetera obuzibu kasooka enzijanjabe pressure wayitewo ebbanga tuddemu tumukebere tumanyi oli otya kati yenyini akubira naye musawo nakozesa eddagala ku ddagala lya pressure ennaku zino natandise okufunamu bangi bajja wano n'omugamba ulcers ezikutawaanya genda okozese ku ddagala lino naye nga bamaze namukebera nokagenda bakebe naleeta results nga alina ulcers nakozesa eddagala lya ulcers nakobonaga naye musawo ennaku zino nga mpulira ngenda ntereera kati awo n'omumanya nti oke obanga owulira oteredde kati katukuweyo ku supplements ezigenda okusobola okuboostinga hormones ziri naye nga tetukuwadde eddagala nti lyamaanyi ga kisajja tukuwa ddagala lisobola okuliikiriza hormones oba kyetuyita okuboostinga n'obeera nti osobola okuddamu n'owanga ng'omusajja bwakola ki naye tetumala gagamba nti genda olye kino ekisookera ddala tuyinza okugamba nti weewale nnyo ebintu by'amasavu binafuyiza nnyo abaami oba okitegeera ebintu ebyamasavu ebintu ebyabutto bireeta endwadde nnyingi emisuwa gizibikira bizibikira emisuwa wesanga nti omusajja yali badde asobola okukera nga kumakya nakola ku exercise kugamba era nga bolabyo ebintu by'omu kizungu bwe babitunnyonnyola naffe eno tebikyuka tukebera tukulagira okola exercises tetumalaga kuwa ddagala nga tetutegedde ki kyetujjanjaba so kyovalaba nti ekibuuzo kyo nkiwunzika nkigamba nti bw'oba ozze wasijja kugamba nti genda olye kino mmala kumanya lwaki ki ekikutawaanya era ne manya ki kyeŋŋenda okubeera nti nkola ki nti nkuwa kakati omanyi eyetuukidde tanyama tabangu nze abantu bangi babeera eyo nga bali stranded tebamanyi kyakuzzaawo naye kambabuuliza ekibuuzo kino bangi bazaala abaana baabwe nga kiri kyogambye nti waliwo oli gwe kibeerako nga kya musaayi naye mubutuufu nga tebafunctioninga bulungi ne bamulagirira kino ne bamulagirira kiri ne bigaana oyo omuntu bw'atyo asobola okujjanjabwa n'atereera singa aba azaaliddwa ng'ali mu mbeera bw'atyo ogambye nti ne babeera nga bakola bayinza omugamba omwana mukozese kino muliise bino naye byonna ne bigaana omwana abadde ki ng'azaaliddwa tafunctioninga mu mbeera ze ez'ekisajja nga taliimu yadde olowooza omwana otandika mulaba ddi n'omanya nti omwana ono tafunctioninga anti omuzadde ayinza okuba nga omanye obwana obuto kumakya naddala bwe kaba kafuuyisa okalaba kaba kasanyufu naye kayinza okugira ng'olabako kano si kasanyufu buli kaseera kaba keebase kafuuyisa keebase gaye akaana kabadde ki kwegamba mu mbeera zaako ziri ez'ekisajja nga kaba kaki kasanyufu bwe kasituka ne kagirako bwe kati naye wano olaba nga tekafunctioninga bulungi omwana oyo aba asobola okuddawo ne bamujjanjaba n'ateera n'atandika functioninga n'atuuka mu mbeera ze ez'ekikulu gali talatibu kati ffe kyetuyinza okugamba nti ebiseera ebisinga otuba tukola eddagala lino tubeesinga ku myaka kati tutunuulira emyaka ki gye tutajetinga kati ebiseera ebisinga nti otunuulira omwana omuto aba muzibu nnyo wakugeraageranya n'omanya nti ono omwana anaaba n'ekizibu oba taakola atya era ffe tutandika okutajetinga omuntu watuukira myaka egy'ekivubuka naku zino gyakendeddemukko omwana atandika okwefuula ng'omuvubuka ku myaka 10 n'emeka atandika okuyimirira n'obuwala atandika okukola ki naye ebiseera ebisinga nti nyinza okuwa amagezi nti singa olaba omwana wo ng'olaba ali mu mbeera ezitategerekeka osobola okumutwalako mu ddwaliro ddwaliro naddala amalwaliro ag'ekizungu walibeera abakugu abasobola okukebera abaana ne bakebeera ne bamanya nti omwana ono alina ekizibu ekiti yes naye ebiseera ebisinga abakyala be basingidde ddala okuleetera abaana baabwe okuviira ddala mbuto mu sisitimu mu kwonooneka nti omukyala ajja n'akeera ku makya n'ayambaza omwana pampa omwana n'asiba mu pampa n'agisulamu ne wesanga nti musajja mukulu atuka ekiseera nga takyasobola kubeera nti yeetaaya
kubola newe kiba kimera waliwo system stage we kituuka ng'olina okijja mu nasale bed okiteeke wagazi wekinakola ki wekineetaayiza obulungi nti kati omwana oyo buli womuteeka mu pampa kyobola tukubiriza nnyo abazadde okubeera nti tebeemanyiza patisi olunaku lumu oba otambula omwana amuteekemu naye osanga omuzadde nga takola abeera waka omwana n'akeera mu pampa n'agisibamu n'agisulamu omwana agenda tuka ekiseera yabadde atiiriisa kuba abaana bato tubapimira mu distance mu kutiriza omwana afuka n'ava wano n'akomawa n'akoma eri kati kyova olaba nti ebiseera ebisinga kiba kisobola okutuyamba singa abazadde tebakozesa nnyo bintu bifaanagana bwe bityo nti omwana mugerere obudde mukyuse buno bwandawe yabutereeza obeere ng'omwana omutereeza era banasinga nti baba bafuuyisa bamu babeera bakyama kisobola omuleeta n'okukendera sayizi y'akantu y'obutonde bwe newesanga nti takyasobola kufuuyisa kutumbeeza abeera yeeweseemu bw'ati kati yensonga bwe ndi singa abazadde baba beewaza ekintu omwana ebeera etya ey'obulabe ejja etya okuba nti omwana ono emukendeeza pampa eba ya bulabe omwana takendera lwa pampa naye olw'embeera nti okubeera nti amaanyi gakendeera yes bazettanira nnyo naye ejjukira nti pampa ezo baziteekamu kemikezi ez'enjawulo nti nejjukira nti bw'eba ejjudde egenda n'ebikka kyovola nti ogenda ogjamu omwana ng'olaba akantu kalinga akeefumbye which is not good kakyovola ntukubiriza nnyo abantu okubeera nga at least bazibambaza wekyetaagisiriza nti ngenda kutambula nyina olugendo tisiteekamu omwana nti tagenda ng'afukira abantu mu mmotoka naye nogamba kanyama naye abantu abasinga bakifuula kya bulijjo nti tebakyagala kwoza mwana alina kuba mu pampa so naye osanga nti kyabulabe kireetera nnyo abaana okubeera nti amaanyi gakendeera omwana naakula nga sisitimu yayonooneka kuva mu naye nga yazaalibwa mulamu kati ffe tuba tujjanjaba okutandikira ku bantu abakulu akonkayisizaako obuyisa okubeera nti tuteekateeka abaana baffe okuva mu buto bakulenga ate aleme kwevuma mu bukulu nga tunaatera otuuka ku nkomerero ya puroguramu yaffe twagala abatulaba manyi bayinza okuwulira okunnyonnyola ne babiwulira byonna naye ne batafuna solution twagala gwe obannyonnyole nti ffe bano abasuubi ekizibu bwekiti ne bwekiti tusobola okukinogera eddagala era bwetuti ne bwetuti munkwatamu bweti ne bweti twagala obannyonnyole gwe obennyonnyolere bagende okunoonya nga bategeeredde ddala nti ye dokita mukulu neyanziza nnyo mwenna ababadde batulaba olunaku lwaleero nga bwe tuzze tubasomesa okusinziira ku buzibu obutawaanya abaami tubabulidde ku stress tubabulidde abaami abalina ekizibu okubeera nti tebawangalira mu kisaawe tugaleero twogedde ku ndwadde ezitawaanya abaami abantu bangi endwadde ezibatawaanya nezibayitira okunafuwa ewaka wenyininyini amaka genyininyini stress eyitirira ewaka omwami nakendeera amaanyi ne gakendeera naye ffe musuubi tukugamba nti bw'obanga oliyo ng'olina obuzibu n'obwefaananyiriza bwe butyo amaka gadobonkana wakati wakyali ssanyu omukyala yagenda tozaala tugamba ebintu ebifaanaganya nga bya mu kisenge ffe wano musuubi tusobola okubeera nti tukujjanjaba tubinogera eddagala naye nga tetunabinogera ddala ekisookera ddala nti oba ozze wano tusooka kukebera tukuweereza mu laboratole yaffe ne bakebera olumala okukebera ne tumanya kiki kyetudiringa nakyo immediately okusinga te ku bantu bali abalala nti yo olujja nti sirina amaanyi nga kwatirira ndi genda onywe genda okole ki nga bakufumbira ebidomola naye kati ffe titufumba bidomola vola nti ebintu byaffe bibeera mu bucupa nga butono nti okozesa ekintu kiki naye ate n'obeera nti okola ki nti otereera olwokubeera nti ebintu tugenze tubyongera mu sayansi tubeera nti tusobola okufunza eddagala muntu gwe baaliwanga mu kidomola nabeera nti asobola oddimu ecupa emu ate nabeera nti asobola okutereera naye nga oboze waliwo abakyala nga omukyala yamanyi nti omwami wange munafu naye abasajja tuli batiitiizi nnyo okunyonyola omusajja yenna tayagala mugaa nti oli munafu omukyala yakimanyi omwami wange munafu omukyala singa ajja nakutuukirira tikituufu musawo omwami wange tagira bulungi bwati naye muzibu nnyo tasobola kujja wano omukyala oyo alina engeri gyayinza okunyonyolamu n'omunyonyolamu engeri gyakwatamu omwami we kwegagwe n'omuwa instructions ayinza okugobera okukwata omwami we mumukuleetera kuba abasajja bano batya nnyo ebintu ebyo bazibu waliwo abaami nga batya okujja mu basawo okubeera nti babangiza ensonga zaabwe naye ng'ate bawulirira nnyo bakyala baabwe naye osanga nti omukyala asobola omwami yennyini asobola okutuma omukyala nakwala n'essene n'azimuwa nti webiseera ebisinga abaami tebakkiriza nnyo nti amaanyi gakendeera bamukyala we babagambako nga batandika okwekalakasa
onkyankalanya gokola kikati abamu wali ate abagonvu genda ondeetera eddagala bwerigaana okukola gwanamanya kati so nti abakyala toddeyo okugamba nti omwami ye byagana tayagala nakufuna ddagala mujje tugenda kuba tusobola okuba kansolinga wano counseling yabwere tusasuza consultation fee omuntu yenna azze wano kusuubi na KF products ojja nojja nolaba omusawo noyogera naye nosobole oba ozze nga tolina ddagala lyotutte ffe tetulina kye tukusasuza ekisinga okwetaaga abantu baffe kubeera nti beyagalira mu butonde kuba ffe wano tujja ne tukusomesa ne tugamba nti ne bwogenda ne weefumbira kino osobola okubeera ng'oteerera kuba lino eddagala sinze yalikola ate nange nalisangawo nange ngenda kukola ki ngenda kulirekawo so twagala abantu baffe okulaba nti baganyirwa mu butonde kuba lyeddagala kati lisobola okutaasa bannayuganda mwe musigadde essuubi kyekyamazima n'olikozesa nga terina side effect aye nobeera nti osobola okukuma obulamuwo nga butereddeko musawo ojjeeko oli okuba nti alinamu pressure waliwo nga tugambe yeddala natural mutufu amaanyi ge matono nga ye amaanyi ge matono waliwo eddagala lyolina eddagala yoweeriri nga ye amaanyi talina ogyeko gamba nti endwadde ze zinnafuyiza nyina stress ne tulina package y'abaami yo nga gwe wazaalibwa nga amaanyi toyina nga kiganyi tulina full package tulina ecupa eno eyitibwa Veco 90+. Eyo ecupa eyambira ddala mukomyawo obwagazi bw'omwami tulina kye tuyita appetite nga gwa appetite tewaliwo abaami b'osanga nga bw'azannya leero eddakiika ze 5 abaami abasinga ze batambuliramu wiiki 2 maaso wajja okuddamu okubeera ng'ayagala okuddamu okuzannya omupiira naye ebiseera ebisinga singa okozesa ku ddagala lyaffe lino tulina wano gye tusooka okuwa oba okozesako enkola ya masturbation eno eyitibwa Veco Powerlast yaba masturbation victim gye tusooka okuwa kusooka n'oginywa n'ekuzibukula emisuwa bwetumaliza ne tukwongera eno gye nkugambye Veco 90+. Bw'omalirawo treatment eno nze mmanyi nti ebyo biba biteredda sikuzzaako ngalo ye treatment y'abaami abalina ekizibu nga gwe towangaalira mu kisaawe tolina bwagazi tolina appetite bulungi eddagala lino lisobola okubeera nti likuyambira ddala abanetaaga tulina Janankumbi ku Steera ekizimbe kiyitibwa Morning Star Building wewali eddwaliro lyaffe omwaliro ogusooka mwabakwata Ntebe Road bw'otuuka ena Janankumbi ku stage emmotoka bwe ziwetera nga zidda e Kampala bw'oba otunula waggulu ekipande kyaffe gye kiri kinene kuliko Suubi nakyo KF Products waliwo n'ekikuba ekikirira e Kabowa abamanyi na Janankumbi ku Steera bwafaanana wennyini we tusangibwa bw'oba otwetaaze osobola otukubirako ku simu zaffe essimu ya Airtel eri 075 Airtel eri 075 0 nsoba ngisome mu luzungu bw'ogibadiramu mu Luganda it is 0752 56 61 09 yesimu osobola okutukubirako nze kenyini dokita noneebuuzaako newe ziba ssaawa mmeka ebeerako 24 second ye ebeerako essaawa 24 ani kati ffe gino emirimu gye twagendamu kwegamba nti tugirina kubeera nti wawummula tulina okubeera nti tujjanjaba abantu mu budde bwonna waliwo omuntu abeera kasinsa naye nga tajasobola kujjaesobola okwogerezaganya ku simu n'afuna engeri gyafunamu butereevu era ebiseera ebisinga abantu baffe tulina abalwadde bangi betujjanjaba Mbaale eruddawa naye abantu abasinga bakuba amasimu osobola okukozesa WhatsApp tukola deliveries tulina delivery team tulina abaana ba boda bakuleetera eddagala mu nju yowooli abali mu kibuga abali Kasese Mbalala tuweerezayo eddagala mu bifo ebyenjawulo Hoima abantu baffe ab'ejjinja batuwagidde nnyo tubaweereza nnyo eddagala so nti gweoba oli eyo ng'oli Walugala sisobola kutuuka tukubira essimu tunnyonnyole tubeere nga tumanya kiki kye weetaaga tugenda kusobola okubeera nti tukuweereza eddagala lyaffe osobola okubeera nti wejjanjaba ng'okozesa eddagala ly'obutonde musawo mu ddakiika emu yokka kano njagala okasembyeyo ke katalekeka abaami bano oyogedde ku appetite yaabwe azanye eddakiika 5 n'alinda wiiki 2 tanadda mufuna naye n'abakyala abamu bakirina olina eddagala lyabwe nabo abatalina appetite eddagala ly'abakyala tulina abakyala twabakolerawo kye tuyita full package mulimu byonna abatalina appetite talina bwagazi ensulo zakendeera ebiseera ebisinga omukyala bwabeera nti ensulo zakendeera wesanga nti obwagazi bubula naye buli kimu ekyabakyala ekyetaagisa mu kisenge tukola ki tukirina
so nti gwe twazibudde jangu tukugambye nti okwebuuza kwa bwereere okuba nti obudde butini tetusobola kubeera ntwogera ebintu byonna ng'ogenda tukubira ku ssimu eyo 0752566109 tukubireko tugenda kujjanjaba endwadde zonna ulcers, pressure, sukaali, tukola ebintu bingi, tukola ku nsusu, tukola ku bintu bingi. Abantu abalina pressure tubajjanjabira pressure ne stabilizing netereera. So mujje mutukubireko mujjangu twogere ffenna tusobole okubeera ntubajjanjaba. Nsigala mbakubiriza nti bw'obanga ofunye obulwadde bwonna mwewala okubeera nti mwewe eddagala bakye tuyita self medication. Mugende eri abakugu mujje mutwebuuzeeko, genda bakebere olyoke osobola okufuna eddagala eryo erisobola okujjanjaba ekizibu ky'oba olina. So nsigadde nze Dr. Jomba Eric okuva mu Suubi Natural Health Products. Ekyokwejjanjaba kisobola nange kanyongera okukitanga kisobola okukuviirako eddagala nerikuleetera obulabe ate obusinga nekkobe bw'obadde olina. Olwakadde tusaba mukkirize mubuwombeefu obw'ekitabo tukome wano twalyagadde okutuusa yonna lwali yagadde tutuuke ate tukone oluusi ne ku nsonga z'abakyala kuba abadde azitandiseeko naye olwakadde tujja kusaba tukome wano mbadde Shafik Alfadi tujja kusaba otuukirire musawo ono asobole okugenda mu maaso n'okujjanjaba. Essimu ye kansoke egibaddemu nga sinaba basibula eri 0752 566109 ojja kuba omufuna bulungi oba jangu kusiteera kukuba eridde ekabuwa ojja kuba osangawo abasuubi Natural Health Products ogende mu maaso n'okuba nga bakujjanjaba. Mbadde Shafik Alfadi.